abadde mufuzi nga gavumenti yamugasataza nakolererye mama ze abadde bamuyitani abadde kansala ye George William samanya ana ali kugwa bigwo abana no ndaka kashimula omwana kwatidda ati mama koja afuira konzi koja atalanga bani ndikungira ndikwida bamulembeza watu bayiwe mama Badanga manga tempa kusomita bali kuita zingana mani nga kuiti kwati ani fuira lano bandi kulisoma abatamwagala kunonga bebanji era nga mukasajja watu nga takyatambula tafa na olw'abantu obutamwagala ku kyalo nga kiki kale nga tebamwagala abamu bamwetanira nti ayagala bakazi be nga era bamwetanira baagala bamutte waliwo lwe baali bamwekumyeko n'agamba omanyiza sikyatambula kiro era sigenda kuva wano ngera atava mu nyumba yako era atuma mukazi buli kyayagala mu tawuni kati yawo simanyi obutujuyo buvudde baade tebakolagana wadde wano wenyini bonna babadde tebakolagana tebalinawo enkolagana badde teriiwo kati simanyi ki gye kivudde ekiseka sala ne bamukuba ekikuma kya leero nga tubadde mu nnimiro n'omukazi ali awo omuntu tagaana kwana n'afaanana atya olw'essente ze kubanga ng'azibawa ne zibakutula kati simanyi tebadde bamutambulirako lwa ssente ze era n'abakyala babadde bamwetanira lwa ssente ze kuba tabadde musajja mwavu nti yoyo atalinaawo ate ye waayagala omukyala ng'amuwa ekimala ekikutula abalala ne babanga bakola ki kati n'olwekyo nze ŋŋamba mu bantu omwo mwe muvudde abanzitidde mu babadde bamuyiiga dda naye nga tebamufuna kubanga bwe bamubuulira nti babadde bakwerindira ali mu kakoona n'asalawo obutagenda mu ttawuni awo nga tesagenda nga bamugulirira bamukwate bamuttire mu kkubo kati n'asalawo nga tava wuwe wano ekuvudde kati n'ebintu byebyo byakoze era ng'omanyi omuntu butayagala kumusinga balaba mulema lwaki abeera bw'atyo ye bamuse ku makya omukazi abadde avudde wagenze mu nnimiro eno nga akaana kabaddewo kanaakaana k'omukazi yajja nako kato bwe kati oba bakagambye ati genda ogoberere maama w'omuyite ndowooza kati ndowooza omukazi okugamba jangu olabe oba akaana ako bakubye nga akaana kalaba akataako kato bwe kati saizi ntonyi kati simanyi akaana ako bakalabye embu kalabye abantu tekalina kye bamanyire n'abantu tabategedde ate omwana omutamanyi lwana luto bwe ruti kaana kato bwe kati ntebe w'ekyalo kino nfunye ekikangabwa kyamaanyi nnyo okufunirako kansala waffe omwagalwa gwe tuwangadde naye kubanga nze okuva eri mu Wantete B be bamu abansenza wano twali tukwatagana naye bulungi naye mbadde ndi awo nga bankubira essimu oba nga kansala afudde era amangu ago nenzija nza okuluka nga mutuufu afudde naye enfa gyafuddemu etankana tetegerekeka kubanga tumusanzeemu omuguwa omusayi guli wansi kale embeera gye tuliwo wano gye tulimu kati tetegerekeka wabula abantu ffenna tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo tetumanyi obukambwe buno buvudde ku bantu bannabaki be tuba tutalina kwasizza mukyala wa kansala omutwala ku poliisi ebigambo by'abadde ayogera badde bitankana atugamba abadde mu nnimiro bw'abadde mu nnimiro omwana wazza badde ayagala switi omuntu ayina bbaawe gw'ayagala n'osanga afudde naye n'ofuna obugumu n'otunda switi naye nga bbaawe obuuka omulambo otunda switi
bwavuddawo n'agenda ewa neighbor bwageze wa neighbor n'agezaako okumutegeeza nti bba wange afudde jangu onnyambeko tusombe ebintu bino tubijje mu nju tubireete tubikweka ewuwo kati okusinziira ku statement gy'abadde akola eyo wadde poliisi baire tenatuuka fe tunoonyereza ne tumukwata ne defense ne tumutwala ku poliisi ne poliisi weetuukidde kati nga tuteebereza nti enfa y'abbaawe ayinza okuba agimanyi yensonga kimukutte. Nfunye ensasage ku kyalo ky'Ewanteete Gombola Busaana nga kansala atwala abalina obukosefu bonna mu Gombola lye Busaana yafunye bamutemudde kati essaawa eno tuli wano naye nga embeera mbi nnyo era nkubira omulanga basente bange ab'ebyalo byonna 7 tulabikira tukolera wamu bya security kubanga kati bwe bituuse si birungi nenda nga tuli kyapasonga wesusiri wegombola Busaana olwenyi John atwale bya security wange nembeera sinungi ddala era n'abatuuze bonna ab'Ewanteete bafunye ensasage y'amaanyi okufiirwa kansala waabwe ono omutuuze abadde aweza ddala emyaka 5 ez'obukulu. Kansala Saamannya ono afudde tubadde tukwatagana naye nnyo kuba ffenna tuli baana bazaale ba ku kyalo kino Wanteete. Kansala Saamannya kimumanyiko twatukako naye mu State House entebe wa President Museveni batuyitanga abakulembeze ba Kayunga. Saamannya okufaako kwe tumazeeko amaanyi oba ebirowoozo olw'ensonga nti Saamannya mukyala we atandika ate okutunda ebintu by'omu dduuka ng'omulambo gwa bba guli wali guli mu musaayi. Ensonga lwaki tusize omukisa okumukwata tumutwala ku poliisi e Busaana etusaba omukulu ono suspect poliisi etwala obuvunaanyizibwa okumunoonyerezaako 4 n'akataano lwaki gyasigala ng'atunda ebintu by'omu dduuka lyabwe. Poliisi tuvumirira ekikolwa eky'obutemu ekyatuusiddwa ku mwami Saamannya George ng'ono ye kansala w'abantu abalinako obulemu mu Busaana e Kayunga district. So tumaze okwatayo omuntu omu ng'ono omukyala we amanyikiddwa nga Nachaze Joyce atuyambe mu kunoonyereza. Omulambo gw'omugenzi gumaze okutwalibwa e Kayunga mu mochari okukolebwa postmortem. Mama w'ensonga